Taata wa Becky kati omugenzi aliko byayogedde kitalo nnyo kitalo ddala tugenda kubeera nga tubikuwa yafiiridde mu bulumi okusinziira ku taata we naye katukujjukiza okuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe bw'omaliriza okusubscribinga sooka onyiga akade ka notification babeere nga bakutegeeza buli we tubaako video gye tutaddeyo likinga video eno kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Lwaki tetukuwa taata wa Becky nga nnyonnyola byonna ebyabaddewo nga Becky tannava mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo kitalo ddala Mukama Katonda ayongera okuba nti no agumya abafamire. Yasabye Ssalanga asabira nga ddadi kusabira ddadi jjajja abantu bonna n'ab'omu woodi muno mwonna n'abali mu ddwaliro bonna abalwadde mbasabira bawone bave wano bagende bawone. Musaala jasesenga Becky asabanga asinga okusaba wadde nga asaba n'ensirika ye n'aliidinga essaala naye teyeesabidde yasabidde buli omu nga buli omu naye nga mulaba n'amaaso na buli kimu nga ndaba agugumuka bw'abawo n'agugumuka agezaako okufunula bulungi naye nga amaaso tegakyala bulungi emaze okukitegeera nti Becky alabika takyasobola kimekinga. Kyambaire kizibu nnyo okuddamu okuyita moments eziddakaawo kubanga mumanyi tamanyi bwabeera nga mu pain. Nagambye omukadde gubadde nga mbeera mu ddwaliro naye mumanyi omusaba obeerako wano beerako kupikwa nsooke mbuuka ne bwe neesigama yankubidde simu 8 nga nawendi olwetera ogwekiro banavudde mu ssaawa nga zigenda mu 5 nankubira simu 8 naye amasimbo yankubidde nti dokukwata essimu nadde nkankana bukadde nga ngiraba nankubira essimu nankubira essimu ku ssaawa nga 10 nengikwata nangamba Becky alabika agenda Becky alwana agenda nemugamba oli nadde nakitegedde nti Becky sibira kubona temulabye nga ndaba kisigaliza Katonda naye nga sibwe natuuse ku makya nayinza okutuukawo era abadde zibadde ssaawa 11 awo n'ekintu era mu 12 otuusewo era nsanze Becky nga asiba gwenkomerera naye nga kyenebaza Mukama nti afudde musanyufu esinga bw'ofiira mu Katonda bw'ofanga obadde ddala gwesize Mukama ofa oli musanyufu afudde musanyufu agamba ki abadde mu bulumi yayise mu bulumi Becky bwayiseemu for sure simanyi ku nsi yamu kalo omuntu asobola okugumiikiriza abadde namuddwa era munale bamanyi era bonna banna abasawo bakaabye oyo omwana abadde mugumu mwana adde atya Katonda abadde mugumu mwana adde atya Katonda Becky abadde mugumu naye Katonda leka bwatu byasazeewo afiiridde ku myaka emeka sinzira ku Becky nzemaze ne Becky emyaka 2 bwenamufuna naye afiiridde ekiseera bwenamufunira banga lyembadde nze mbala ne birthday zempuzizza recently twakoza birthday ya Becky y'emyaka 10 myaka twagikuza recently wano era twagikuliza wano y'emyaka 10 so gye myaka gyafiiriddeko. moment ki zosobola okujjukira zogamba ngenda kumeesinga omwana ono okuddako ekatono emabega? Becky namusangira alina ekintu kimu nti Becky nga ye tosobola mulaba n'ogenda nti lw'omulabako abadde alina aliko kisa kya Katonda tosobola muvaako lw'omulabako bayala kusigala naye ngaoyogera naye ngaomubuuza. The first time I saw Becky nasikirizibwa okuddayo neera naye mba ngenda mu bbeeru ninga 3 olunaku nva mulimu kumakya ntole breakfast ku saa 6 nenziruka nengendayooko akawungeezi ekyolunyuka buli mumu nga nensiba ne Becky mukwero nga oba naye onabasofuna naye nga yadde ali mu bulumi naye bw'atandika okusaba bwandika okuyimba Becky ng'ayiwulira oluyimba olunaku lumu n'alukwata n'aluyimba andika okuyimba ngo so those moments za Becky mbaitula mu simu yange naye nga sinaba kuddamu kulamuza Becky na video na recording nga naye ng'ayimba asaba atendereza Becky abadde ayagala obulamu kyandinza okugamba nti abadde ng'agamba sijja kufa Katonda wange anjagala najja kunkuuma abantu bagamba ngenda kufa naye sijja kufa ngenda kuwa obujulizi naye sijja kulima nti nyinza sijja kwemulugunya eri nkola ya Katonda kubanga yasigala asigaza obuyinza n'amaanyi naye ate okwagala kwe kulina okukolebwa so bwabanga Becky yasaba
nakkiriza mbu tajja kufa, nakkiriza mbu ajja kuba mulamu, n'asinza n'asabiranga abantu n'akola ki, naye Katonda asazeewo n'amutwala. So kyonna kikiri kwagala kwe atuweereze Katonda. Becky wano bwe tuli bwenalina muleeta wamunonge tumujjanjabira bwe kyatwava efooti nga tusibuddemula bwe tubeeranga ne Becky tugenda kusulawo kiro kya leero enkya tukeere tugende football. So agenda kuzikibwa football Kagote eyo wewali wabeera omukyala omukadde eyankubira essimu ng'asanze Becky agamba nti mwana olumwana genda wano gwemusigeze ku baasi naye ali mu mbeera bweti ne bweti. So tubadde nnyo footi nakwasaganya ku Becky eyo, nze footi ate nagenda kulirayo, nze ndi weno famire yange eri eno, naye nagenda kulirayo gye nasangira Becky 2 years back nenkwatagana naye naye omukyala tuwe tukwatagananga naye for that period of time. So tugenda muzika Becky oyo omukyala Kagote olunaku lujja kuba Lwakutaano. Tugenda kusimbula n'enkya ku makya tugende footi suleyo footi then ku Lwokutaano nga kusaawa nga mu 8 abengazikibwa. Kitegeeza naawe tomanyi maama wa Becky mutuufu na taata we mutuufu? Becky simanyi bazadde be. Sitole ye ebadde ng'ejja etambula, abadde ayogera sitole ye namufunadde emyaka 7 n'ekintu awo ne Becky ayogera sitole ye. So sitole ye gy'abadde ng'anyumya abadde akugamba buli kimu sitole ye na buli kimu. Esimyamu ngenda kunoonya omuvubuka maama we bwe yakozesa ku ssimu ye nga nkubira. Nyumvuko ngenda gezaako nakubye essimu ye ku makya nga njala mutegeeza agambe maama we wamulabye kubanga mwali Masaka mu Nnimiro gyebangamba gye nisimulaba nga bwafaanana naye nandiyagadde maama wamanye era afune information nti muwala we yafudde bw'aba asobola ajja mukubeka eriiso oluvannyuma kubanga recently ne Becky wano nensaba Becky ekintu kimu nti asonyi maama we era Becky n'akkiriza mu mutima gwe n'agamba musonyiye n'abantu bonna abankola obubi bonna mbasonyiye. So which is good. So maama we bambi gyali bonna balabye Becky n'ategeera enfa ya muwala we bambi yandize n'aziika wonna akumalezi bulungi okusembayo. Katusabe Mukama agumye abafamire naye kyetuyinza okubeera nti no tukutegeezaako nti omwami ono alabikidde mu katambi era abadde alabirira Becky kw'ossa n'okumujjanjaba munnange si ye taata we. Bwe bityo nno we biri wabula ate Becky waafiiridde nga bambi ekirungi yali yasonyiwa maama we yali yamunyiigira naye ate waagendedde okufiira munnange nga yamusonyiwa. Bwetwetambudde olunaku olwaleero webale kwekumira ku Newspark channel katukusaba obeere nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe bw'omaliriza onyiga akade ka notification likinga ate olekewo bakabwawo mu comment section.